tugenze ku battle front okulaba tino tuwangula okujja constituency yaffe yebadde mu buwambe. People power! People power! Mbadde nnyo mu kwogera ne mu kwogereza kye bayita lobby kubanga okuva lwe najja ekizibu nakiraba nakiviire ddala ku nsimbi entono eziva mu gavumenti eyawakati okuziweereza loko gavumenti za Uganda zonna. Bwe natandikiraga biri ebitundu 17 byali biweebwa loko gavumenti za Uganda. Nakaya nakuba nkoze ne baminisita bangi okuviira ddala ku Adolfu Mwesigye n'abalala Botafiire omwami aliko kati Bagezi bakano butime naye tubadde tukayana nga kyenjogerako bandaga nti bakirabo mu nkomerero bagenda okuvaayo si mu cabinet si mu parliament sente nga zikka busi ebyali ebitundu 17 kati local government za Uganda zifuna ebitundu 7 ku 10. Bannayuganda mumanye ebinnya bye mweyitamu si bakozi ba local government. Mumanye nti UPA okubanga zikola bubi si local government naye ensimbi eziva wakati okujja mu local government abakola ekyo babeera policies ezikwatagana ku byenjigiriza n'ebyobulamu teriyo local government ezikola mu mbeerawo to implement. Kati ngenzo okulaba okubeera wano nga Malongo n'okulabira constituency omunana ng'abantu embeera yaabwe eyongera ku bantu nzizeeyo ewaffe gyensibuka gyenzaalibwa gyensula walina ebijja by'abajjajjange nsobole okuteekawo enjawulo nga ngenda okukaayana kubanga mbagambye okwogereza kulemye nga ndi mu local government neetaaga kukaayana mu njogera yakakati bakuyita kuba mmeeza okulaba nga wabeerawo ekyenjawulo ku babbi b'ettaka abatyobola obutonde bw'ensi naddala ennyanja eyo abalemeseza abavubi okukola emirimu gyabwe. Kati njagala obbakakasa nti bendirabo mu reesi temuli babi temulina buzibu bwonna naye ngenda kubaswaza kyekituufu ngenda bakola ki wabula bwe munaaba nga mbaze bawangula ate sijja kubayizoleetinga nja kubayita bonna bajje kubanga babadde n'ebirowoozo ebirungi buli omu nga alina ebirowoozo ebyagala okutwala Busiro East ku ntikko so sijja baleka eyo bavunde nabyo ngenda kubayita mutima omulungi tuli ekyemisana twogeremu ng'omuntu omanyi Nelson Mandela yagamba nti what describes a good leader is to restore unity kyekinyonyola omukulembeze omulungi katuwa tuli divided kubanga ffenna tunoonya kalulu naye nga okalulu kawedde nina bayita tulistoringe that kind of unity bambe ebirowoozo byabwe bye babadde balina ate nange nsobole bigatta ku byange Busiro ebe nga yeefunyemu biyinza okuba nga bimala ngateekamu obwesige mbasaba nti nno nga tutandise akalulu ka campaigns officially era kuza omwezi 10 omwezi ogujja nja kuba mbabuulira nja kuba bwe nnaava wano nja kutegeka olukiiko ndabe manifesto yange kati sofa nkyatambulira ku ya pulezidenti wange ey'ensonga 11 ze nakubyemu n'oluyimba nti Uganda empya ze nkyatambulirako ku lw'eggwanga lyonna naye ku lwa Busiro East specifically nange nina manifesto eyange gyenja obabuulira nja kutuuza olukiiko lw'abannamawulire mubeere nga muzimanyi kubanga nze babadde bampambye nga bannemesa okujja okwewandiisa tungula ebyoga nejjo poliisi agezaako okukwata poliisi ekasanga so mambya bakama kuliveirova akalukano akokome ku bitongole ebyokwerinda kubanga ebitongole ebyokwerinda nze byali binnemesa okujja kyakubidde era kwekugira mu t-shirt kubanga ensuuti yange badde batayizaawo yazijjidde ku bodaboda naye kati ntuuse ngenda kwewandiisa naye mukujja kwange wano nze nziza okugera mu maaso eddoboozi ly'abanajjaddoona ni musajja mwogezi musajja mulwanyirizi yakulaba nga abantu baffe ab'ekitenzi musajja basasula bonna abatanasasula ku land fair kulaba nga commissioningiwa kubamu bulabe wawenzidde nga bakatandikako eka 7 ndi commissioning twagala zonna bazigalewo zisobole okuba neziva mu bulabe n'abantu baffe okulwanyira amataka gaabwe kuba gavumenti ebadde egezaako nendemerako ng'eyagala okugawamba njagala okulwanyira ebyobulamu okulaba nga tufuna eddwaliro buli kitundu wadde tutambuddeko olugendo nja kulugusa nja kulwanyira ebyenjigiriza okulaba nga amasomero gaffe gampawad nikisina byonna ngenda kuba mwogezi nga bwe mbadde ngenda kuba mulwanyirizibwe mwami Museveni tuze nga tumaliridde eno protesting vote twagala kweddiza buyinza nga bannayuganda wadde empitidde kyaddondo naye tutuze kulwanyirira ggwanga tudde eryawamu bino si bya kyaddondo yokka obulanzize kugatta mu maaso okutabala olunene olwa Uganda. Manyi bannamawulire mubaddeyo mumanyi n'ennamba abanominations leero ogenda okukiikirira kyaddondo district bangi nnyo kiraga ki ekyo kiraga nti abaddeyo takoze okulanga bulimi esowoddeyo kyaddondo mwali muŋŋamba nti mbalekeredde kyobola n'ekipande kigamba
akomyewo. Kyaddondo mbadde munzijukiza ebintu byonna bye natuusaako engalo ate nga bingi nnyo mu myezi 8 ng'okugula okumu kuli mu kkooti ng'okulala kuli mu constituency naye nasobola okudelivaringa byenkoze bye nakolera Kyaddondo East bisinga n'oyo aliyo kaakati byakoze mu myaka 5 bw'aba alinayo tekyakoze sikimanyi nandyagadde ab'amawulire mumubuuzeeko bemumufuna kanti nti yadelivaringa kaakati twolekera Kyaddondo kirako okusooka ngenda kunoonya kalulu wemala okunoonya akalulu kuba banabuse bonna basazeewo ate era bakkiriza nti Magoola yasaanidde bwe tunaaba tumaze okuwangula nga tuyingidde paalamenti byengenda okutandikirako naddala ebyobulamu ensonga y'ebyobulamu nkulu nnyo n'okumalawo obwavu bw'omu nnyumba obwavu bw'omu maka kuba matuuva mumanyi ng'omusajja ow'enkulaakulana. Bestie will be free. Bestie will be free someday. Deep in my heart, I believe Bestie will be free someday.